Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two princesses. Ngai mtulaba emirimu gitutta tukola guno na guli. Yes, welcome to the Snap Talk, and as you know, we are going to innovate things to balete ebintu ebyenjawulo. So today we are chilling with the Spice Island people still. Again, they hosted us. Ngai bagambe tubakoleleko emirimu, so we are in their kitchen. We are working tirelessly to see that to meeting our clients' needs. But it is a Snap Talk. Remember, I come here every Saturday right from 6 to 7. So yeah, today we are here to talk about maid stands in a home. But maid what would be their stand in a home? Kubanga ndabenga ensonga ziwaddewo naberanga ate maid alinganga atandise okufuuka omukyala w'ewaka. I mean, I've seen scenarios where maid atutte amaka. But what do you think is the cause? Is it that tubayisizaawo nnyo ne tutamanya we tulina bakomya nti maid akuma mu ddiiro okukola guno na guli oba kukola guno? Nefe tukisusa nti maid akedde kumacha afumbye asavinze bawa akoze kino kino. But anyway, let me not preempt all of you, but let me welcome the princesses. Salute you guys, and then we dive into the topical discussion. I'll start with the princess of Ganda. Ngoli busy. Foko jizeno neno nere nere. Boza kwa chalo nako ralelo. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian ndi mukiyungu. So ebisiridde munenya naye tukolera wamu. Sorry. Tukolera wamu olwaleero. Kuzeka ba waitress bolunaku bowaneno ku Spice Island ndi chef. Emirimu gya chef ne waitress tojawula gyonje tukola gyaba waitress. Naye nga njagala okubalamusaako abali ku Snap Talk n'ateera okubaaniriza ati mujje tunyumyemu olunaku lwaleero olunaku lunyuvu nnyo n'olw'ensonga nti tuginakanga ati twogera ku mirimu gya maid ewaka mwe abalina abakozi mu maka gammwe. Mirimu ki gye baba balina okukola? Oba gwe omwana gwolese waka atambula butambuza atayaya ava mu kisenge paka mu ddiiro mu kiwuuyo mu kyabaana mu kiyungu wonna wonna atuukawo. So njagala obeere ng'ate munayo twegatako. Tuli live ku Facebook Alternative Uganda Digitalk TV. Osobola otusanga ku pages ezo bbiri. Newegata ku discussion y'olunaku tunyumyemuko naawe. Nono kyemulaba chef kyali mu kukola bagita pesa. Pesa tugenda tujiri at the end of the show. Tugenda kwa tujiri at the end of the day. You know how exciting eating can make. So tuli excited katoka order twakakafuna tukawayo. So chef alabenga tukikwasaganya ensonga twagala kuyimiriza mirimu gy'abakama baffe. Yes, gwe naina ali ebulenga. Excuse me, gwe naina ali ebulenga nga wandiyagadde munnayo kuyitirako kwano ku Spice Island. You can come. Pizza leero aba Snap Talk bagikutteko byakulya bino nabiri. Fa abakuweereza olunaku lwaleero, you can pass by ne tukusavinga ne weeyongerayo n'engendo zo. But here is the topical discussion. Farida, Lilian, we are knowing the stand of a maid in a home. Because kati nze ndaba aba Snap Talk tuwadde ne tugamba leero leka baleme tusavinga. Ku mulundi guli batusavinga. Ne ku mulundi guno katuyingire naffe tusavinge. But here is the thing. Very many people out there, they like the maids to serve them all the time. Like it's the maids to serve them 24/7. They have made this, okay, si babonya necessarily, but they have made the maids or be good at working than them. Literally, housewives or lazy
lazy something, like they face them like as if they are lazy because you know the maids bakola everything na habanafu because olia hiring a maid nabiranga yafuna akalogoyi in Fabagana etugamba exactly nti mu makaga yaso agamba nze kampereza kale maid yakole kino nze nkole kiri maid yakola kimu 24/7 but what would be your opinion, what would be the stand of a maid in a home goloza maid yandi comment nti wano maid na wano na wano na wano wantatu ukayo. I'll start with you Princess Luwedde. Nze nganze loza kwange maid oba household bamulenta kuyambako mu nsonga ezimu especially emirimu gy'ewaka mulimu okwoza okusimula okufumba n'okumanaging ewaka mu kiseera nga nnyinimu taliimu. Nnyinimu ayinza okuba nga mwami yekka abeera yekka oba nga mukyala yekka abeera yekka oba nga like it's a couple so najja okubayambako ku mirimu bwe baba balina abaana n'abakumirako ku baana and all that. Ebiseera ebisinga package ya maid oba package ya house okuba package tujja kukola emirimu gy'ewaka omunono mulimu okulabirira abaana si kubalabirira kubagulira bye beetaaga wabula ng'omukulu taliiwo ng'ovunaanyizibwa ku baana movements zaabwe ziri zitya nti bali waka balidde bulungi nti maama waatali because maama yali badde akola bino byonna oba omuzadde yali badde akola bino byonna naye nga bw'aba taliiwo kakati household gwe baleeseewa house manager ng'oyambako ku mirimu egyo nti abaana balidde bulungi abaana bwe baba bakutwala ku ssomero n'obatwala ku ssomero ne bakomawo bulungi nnyo n'okukakasa nti kyonna ekigenze mu maaso ku baana bano kitegeeza abakulu nga tebakola ki nga tebaliiwo so zezimu ku packages because kisinzira amaka gogenzeemu household gwe baleeta nga gyesovunanyizibwa buli ku baana bokka oba gwe baleeta ng'agenda kukola emirimu gyonna in general ngamba emirimu gyonna ategeeza emirimu gyonna egyaki egyewaka so ba household obuvunanyizibwa bwabwe like kumanaginga waka nakuyambako ku mirimu kuyamba ku bannyinimu n'okumanaginga ewaka ng'abakulu tebakola ki tebaliiwo so emirimu gyabwe nga bwe gikunyonyodde ogumu ku go kulabirira abaana bwebanga famire erimu abaana kubalabirira okukakasa nti bafunye ebyokulya byabwe balidde mu budde oba omwana bw'abanga tasiibye bulungi oba bw'abanga mulwadde osobola okutegeeza abakulu n'obagamba munaye omwana mulwadde Omumbejja ogamba nti emirimu gyabwe egimu ku mirimu gyabwe kulabirira waka ng'abakulu tebaliiwo. Does that mean nti abakulu we bakomawo maid waddembe okutuula ali mu coach n'akiringa abakulu ne batekinga on? Kisinziira amaka g'ogenzeemu because waliwo amaka agamu g'otuukamu nga omukyala bw'aba nga waali ewaka mirimu egisinga agenda agyenyigiramu bwe maid akuweemuko kaliivu oba ka break akatonotono omulemu naye bw'ogenda mu maka agamu ojja kwesanga nti maid buli kimu yakikola omukyala w'awaka bw'aba waali oba taliiwo asigala buli kimu yakola ki yakikola era nga yakivunaanyizibwako kyobola batambule ne bayingira ne bagikolera ddala ne mu kisenge anti kati emirimu gyabwe actually mu ntandikwa initially mu ntandikwa yakyo emirimu gyabwe gyabeeranga wabweru w'ekisenge ky'abakulu balina kwenyigira mu gino eno emirala egisigadde nga bukituuka ku kisenge ky'abakulu bo nga bakivaamu toyingirayo togenda naye totunula nayo. Okay, thank you so much, Princess of Buganda. You've had an opinion. You can tell us what you think about the topic of discussion of the day. You can comment in our comment section. Gwe n'otugamba nti gwe kyolowooza. Anyway, you can be team whatever gwe ngagamba nze kyendowooza maid waba kusasula olina okukola gyonna n'ogimalayo. Oba anyway, n'otugamba endowooza yo. Princess Webunyoro. Nzize wuwo maama. Emirimu gikutta nkulaba akabugumu otalago kiraba wali kiri ekisoso wansi bakiyita ndo ebitabo sirimanyi chef ajja kubanga eno si barbecue sauce chef ajja kubanga akola pizza mizo okuba temugiraba ne mulowooza ali kulimba pizza sauce kati that is chicken obviously so kati I love the excitement of you. Obviously it's chicken. But anyway, Princess, tell us what your opinion would be. What's the stand of a maid in a home? Abantu bafumbanga nga banyiize kabuli lwofumba nga oliize emmere eyo muno tewola n'abagirya ebookya tebeeramu kisa yadde so no banaye munaasonwa kaabutte kasanja akayitamu tuli mu kitchen tuli mu kiyumbu mutatusonyuwirayo kuli ku mulimu gwa maid ewaka nze ngamba nti buli omu afuna maid olw'ensonga ez'enjawulo like they have specific roles lwaki tebawa maid
nze nyinza okufuna maid oba omukozi ewaka emirimu gye njagala okumuwa kyegyo si gy'omuwa so nze ngamba buli muntu afuna maid mu makaage abeera n'emirimu gy'ayagala maid oyo amuyambeko oba amukolereko wabeerawo omukyala nga alina maid ewaka naye nga yeefumbira emmere ye n'ayoza engoye za bbaawe nga it is okay with her newabeerawo oli bambi ngalo bunani nga ye maamu bwe baamufunira omukozi n'agambawo emirimu gyawano ngiwonye n'agiwewuka gyonna n'agyesamba n'agiwa maid kati awo obuzibu bwe buvudde naye nga tekyandibadde kibi okuba n'omuyambi mu maka because ennaku zino banaye tukola ensi etuuba ekuzeeno n'eri and youths are very unemployed so omuwa mulimu si wabi ate era oba okendeeza ku unemployment eri mu Uganda ennaku zino naye obuzibu bwe tulina nti ate abantu abamu bakisussa naddala ffe abakyala n'ofuna omukozi ewaka omukozi n'atandikira mu varanda n'ayingira mu ddiiro n'agenda paka mu kisenge nga yakulabirira buli kimu abamu ne bu andis tubawa abamaid nanti tubasasula era ono bagiyita bawel ebadde mu cheese tuli kukola mirimu lwaki nze mbasi balaga bintu bigenda mu maaso waneeru so nosanga nti omwana w'omuwala ali mu makoba gwe mwaleeta okukola akeera ku ssaawa 10 n'azuukusa abaana bagenda ku ssomero n'abategeka wuuyo agenze kubafumbira kubategekera breakfast n'avaayo kati abakulu wemufulumye mu kisenge n'ayingira ekisenge kyammwe alongoosa atereeza obuliri buli kimu omwana omuwala gwe mwaleeta abayambeko ate nga alinga yafuusa okukyala mu maka so nze ngamba nti ffenna abafuna abakozi ewaka tubeere nga tusitipulatinga emirimu gyabwe etinze gwe nkuhayarinze I want you to do ABCD kyesikugambye tokikola because bamaid abamu bajja nabo bamazeeko agamba waaye nanga nowenfunidde akapisa akafuna omusajja akola naye ajja yeetega so it is very important n'omugamba nti nkuleese wano omulimu gwo ogenda kulabirira baana bange nakubooleza tofumba toyingira kisenge kyange tokola kyesigambye naye obuzibu nti African setting erina engeri gyekolamu ebintu byayo ofuna omukozi nokamugamba kolesa mukozi byalima mu kalimiro koolina ewaka byayera olujja nayoza engoye zo n'abafumbira emmere n'abaalira obuliri n'akuuta ekinaabiro kyo so nosanga nga maid ali all over naye nga ate tubasasula katono nnyo nno ddala tubasasulira obusente butono so nze ngamba nti bwe tufuna abakozi bano mu maka bagambe nti olaba nakitende nkuleese omulimu gwo gutandikira nolongosa kisenge ky'abaana olabirira abaana abagenda kusomera n'okubafumbira emmere ebikwata ku nze ne bba wange ebyo byange sometimes tufuna n'abakozi nga tetulina n'abaana you want them to help you around the house like okera 12 nonyuka kunya so you want your house to smell good bana enyumba eyo gyosibiriza buli lunaku erina engeri gyebeeramu ekisusu so you want someone to stay at home like enyumba ebeere ng'eri refreshed so you get a maid at home akuyambekoko naye tubeere nga tulina rozi zaabwe tuzibategekere tuzibagambe guno omulimu gwo gweguno bweguti ne bweguno teba crossinga boundaries ate oba tetubamenya nnyo okusingawo because bamaidi bayinza okucrossinga boundaries omuleka ewaka omusanga anaakiriza ku buliri bwo ngoyezaamu bwe yekubya obufaananyi bwabwe weereza ab'omukyalo n'obuvubuka obusomba amazzi ku kitundu nakikutwana because bwe tewateekawo boundaries ezizo my bedroom is my bedroom you do not enter my bedroom oba wendi oba siriiwo ebibyo bikoma wali naye olw'ensonga nti tubalekera ebisulumuzo kankuleka ekisumuzo kyange onjalira obuliri bwonna omala okwala obuliri n'okulongosa ekisenge kyange osibaawo obawadde beebi obuliri bwe bwosulamu yasula ku katanda kali manyi bamaidi balina engeri gye babasosola mumuwa obutanda obutategerekeka kati bwasanga ekitanda ekinene nga naye yeegezaamuko fiiringi eyo nanti obuliri si bwale naye asobola kufunamu fiiringi awo ekibwe kibeera kati omulaba bw'omuwa endowooza because omuwadde access mu bedroom yo naw kati omuwadde endowooza okulowooleza naye singa neetega bbaawo nolowooza tayinza butanjagala because ekitwabula ku bana abakozi be tubeera nabo ewaka I am a wife, she's a worker.
tewali njawulo ffenna tuli bakazi Yeah. era naye bw'ava We have the same needs. byonna ffenna tuli bakazi era naye bw'avaawo wabadde akola n'agenda n'afumbirwa n'afuna omukozi she will be the housewife era naye afuna omukozi nga tusobola nakutegeera nti yaliko maid somewhere. Yeah. So ebintu bino andi abasajja baagala nnyo omuntu eyeetalaatala mu nnyumba nga tatudde. You find that the man will get attracted so quickly. Nawe nyo njagala epozinge kijja kuba kya buli amaanyi oba okubanga Farida ayogera abasajja ng'aye wano mu chefu waffe musajja this opportunity nze chefu kyebaagala kyennyini kyagamba chefu osokola emirimu gyo gwe n'otugamba gwe kyolowooza nga wookola emirimu gyo chefu munsikirize ngenda sharinga my microphone with chef kituufu Farida kyagamba mbu mwagala abantu abeetalaatala ewaka kubanga mpira atandise okwogera abasajja nga ate tulinamu omusajja gwe tunnyonnyola nedda biseera ebimu si kituufu ebiseera ebimu si kituufu wani agadde okubeera n'omukyala ngalo bunani nga talina kyakola fe ngalo bunani akola egyewaka egiriwa emirimu gy'ewaka agikoze nobeerako owasiza ng'omuwalabu oba omuwasizza naye nga wabeerawo n'emirimu gyakola wabeerawo emirimu gyakola naye nga biseera ebimu nga maybe gimususeeko maybe mukozi ng'olina okuleeta omukozi okuggyako ensonga gyemwogeddeko obutamuwa limiti ereeta obuzibu obwo lwakuba kati waliwo okufuna maid n'omufuula like a housewife nga buli kimu yakuwa amazzi aleeta buli kimu aleeta ewaka ovudde ku mulimu akutiikudde kunaaba n'atwala amazzi mu kinaabiro era naawe olabira ddala otuusa ekiseera neweebuuza Katonda awasa waaki bwe kiri munnange abasajja owaayi mmanyi buli omaani ndowoozayo naye ng'ebiseera ebisinga kisinzira n'omukozi gwe waleese ewaka omukozi gwe waleese ewaka awo wanyumidde n'atugamba toleeta maid akusinga obulungi toleeta omwana akusinga ensonga gyembadde nzira gitugambe chefu fewetulire anti ngambye kisingira omukozi gw'oleese ewaka ate omumalize n'omulekera emirimu gyonna oleese omukozi maybe anyirira okusinga kikyoba osuubira ekitegeeza kyefu abanga anyirira neweekola emirimu gifiiramu naye nga nayita omukozi anyirira tekigasa sometimes neneeyisaayo nga gwe omukyala owawaka mataringa. Okay. Thank you very much, Chef, for your opinion. Tusiime nnyo nnyo. Abasajja era nina wemba waayidde. Toba waayidde byennyini by'otugambye naye nga weeyongerayo n'ensonga z'obadde okyatuwa. Agambye mbu kisinzira n'omukozi gw'oleese. Oyinza okubanga abaana kale jasi yakulira mu kyalo naye nga kale alabika bulungi n'omuleeta ku kibuga bambi omwana n'alabika ddala bulungi akeera waka kunaaba kulya kwebaka kakati yagenda okompeyaringa mu gwe wakulira ku kibuga ne gwe baleese mu kyalo nga bambi ekyana kyanoga ate nga kikola emirimu nga lwaki tabeera olwo kyanyirira abaana banyirira nga nze nkubuulira oleeta maidi wo nga musiiwufu ng'omanyi eno bba wange tasobola kumwagala naye emyezi 6 down the road ng'omwana atandise okunyirira asitudde omubiri atandise okumanya n'obugoye obumutuulako obulungi n'avaayo kale figa nevaayo Lilian yali mukuntunuulira baleeta bali maidi netugamba ono maidi nga tannakolako yadde omwana munyirivu nnyo omwana anyirira ate ffe ffenna twemanyi bannayo kirungi nnyo okwemanya n'otaleka muntu akusinga bulungi yadde omusinga level ya class because ojja kusanga omwana kale talina class naye ng'alabika bulungi omusajja manyi abasajja tebawasa bitabo kituufu bw'aba awasiza omukazi we n'amuteeka ewaka tawasa kitabo so ogenda kusanga omusajja ateeke wali omwana wuuno atugambye mbw agenda okulaba oli yakola emirimu egisinga obungi mu maka nga lwaki taabeera attracted ate twafunayo neya confessinga last week nti omukozi akola nnyo emirimu ewaka he is getting attracted to the maid ate neyesanga nga atandise okuluzinga feelings for the woman. And it is interesting how the chef just affirmed kubanga era agambye nti of course mba nakuwasiza ki it's not kwa ne mubuza tugoberera yagala abeera nga yeetala nadde nagamba nedda si ensonga naye ate ono olina omuwaamu libate nti wemulaba ate nga kati gw'ofudde gwe embeera siina kyakukolera okuleka okutwalamu ye
Naenze ngamba kwagala bwagazi kugira kukola bwenzi. No. Lilian. Kwagala bwagazi kukola bwenzi niko mundayo. Olowooza maid yandikoze milimo ki? Maid emirimu gye kisinziira amaka gagenzeemu. Waliwo amaka agamu agakutuusa ne gakunnyonnyola emirimu gyo gye gino wammanga kituufu. Ne bakugamba tosala olukuubo luno bw'oba osala tosala ng'odda otunulira ekisenge kyani kyannyinimu. N'oba nti emirimu gyo gya mu kiyungu mokka mokka. Era nze nzikiriza nti maid emirimu gye gyalibadde gya mu kiyungu mu kiyungu but emirimu gino egya bulijjo egy'ewaka. Nze kasitookoona ekintu ekiriko bedroom toyingirawo awo restricted entry. Nti maid ajja kwoza engoye, ajja kusiimuula ennyumba erabike bulungi, ajja kufumba okufumba kwe nti afumba gwe n'osaavinga gw'omukyala w'ewaka because mulimu abakyala bamu ajja okugamba munange sigenda funa budde bufumba naye bwe kituuka ku kusaavinga omwami wange nze nja okukola ki anti kakati nkusasudde bino ebintu byokola tobikolera bwerere toli mu charity nkusasudde so nze okusasula kwange nze like nkugaidinga nebiki byoba olina okukola so bwekuba kufumba nyinza okugamba nti munaye fumba nzejanga kukola ki nja kusaavinga okiwulidde nti bino ebirala byonna bikwatagana ku kisenge kyange nze nja byekoleranga naye bino ebikwatagana mu kiyungu neno oke mu ddiiro newala I have a burning question. Yeah. To us in the kitchen, I was going to say in the studios, to us in the studios and then the people watching. Do you think omukazi akola safaris nga tabeera waka most of the times? Kangeze akola wakola nena je waka maybe for 3 days, for 2 days. Do you think such a woman should employ a maid to take care of her home? Abatulaba nera princesses. Akola atya? Omukyala tabeerawo ewaka most of the times. Akola probably safaris. So ajje waka once in a while, probably once a month or in a week najja mugumu oba namala weeks biri taliiwo. Do you think it's advisable for such a home to employ a maid? Kati wano watajjanga wali wani? Maid nanti kati ng'alabirira nga mulimu abaana babeera ne taata waabwe. Omanyi tukola emirimu gino yakutera ku rotation. Obeera Kampala ne bakutera ku branch ye Kabale nga tolina beera waka oba for that long okola. So nga olina okulubira nga rotatinga due to certain circumstances of work probably. Kwa amanyi ffe twetwala we are career women tukola guno na guli nagenda kusoma n'ensoma. So do you think such a woman should employ a maid? And if yes, is it a female maid or a male maid? Okay, is it a house help? Omuwala oba omulenzi? Omulenzi so nnyo mwesigisa abaana bange bato kuba abatajja balabirira bulungi. Naye ati wakati Farida era waliwo oli agamba nti nze nja kumwesigisa nnyo omusajja nga simwesigisiza muwala. Yesigisaani omusajja? Nze gwe omusajja anti kakati mulimu ebitu bya insecurity wano Farida tonnabirabako. Nanti jjukira mbeera safaari nkomawo lwakutaano. Kati kwamanyi obuteefuga bwo. Obuteefuga obwali obw'omusajja. Lwaki okwata omuzigo n'oguliraanya omuliro? Kubanga gwaguliwo omuzigo. Kwata omuzigo toguliraanya muliro mwagala kutuleetera bikemo bukemo. Nti omaid leeta musajja amanejinge bwembanga nze omukyala nze siriiwo. Bw'aba omusajja yataliiwo aleete maid mukazi. Aleete omukazi awo tewadde kuba bikemo Farida. Naye kati wabanga musajja akola kyogamba wabanga musajja yatakola osoleeta omwami oba sigale nga mukazi still. Like biberenga. But Lilian, are you looking at opposite? Mbuno bweffe kyogamba bwembeera n'omukozi ewaka nga musajja omusajja ono bwegweni naye bw'abaayagakikoonyeeko bano bagadde abakazi abakola kyabeetalina mu nnyumba bw'akola emirimu kisinziira muntu kikwolesa sikati nange kano kendeeseeke nga kasatajja kali lwaki abaana banyirira mu myezi 2 ng'abadde alya emmere ye bulungi nnyo n'akola omubiri nga bwe yeewaku. But Lilian, are you looking at it in this angle where Farida is saying siso akwesigisa? Let me say you brought a male helper. Omwesigisa abaana bo abato. Jukira omwami wotasiibawo. That's true. But jukira omwami wotasiibawo abaana bo bava ku mulimu ssaawa nga 7, let's say. Yes, and you've heard of child
defilement and all that. Don't you think we bitandikira? The same thing applies to abakyala ngewaka waliwo abaana abalenzi. They can still do the exactly that's that. So ne bw'obabeera nga maid omusajja yaliwo ngewaka waliwo abaana abawala era they can still do the same thing. Omwana omuwala oba omwana ow'obuwala aliko obuko bungi okusinga omwana ow'obulenzi. Nti omwana omuwala ow'emyaka 8 tekikkirizibwa ne taata we okumunaaza aliko obuko olwedde tekikkirizibwa kulaba bwerere bwe okusinga omwana omulenzi. Kati nzaawo okuleeta omumaidi omusajja atandika okuwenjula omwana wange bw'amunaaza kati omwana we asobole okwenaza because tulabyeko families ezimu tekisobosa abaana b'emyaka 10 abatamanyi kwenaza omulimu guntu tekannaba maid omukyala yakola ki yamunaaza. So kirina kudda eri bazadde kusooka ku training abaana baabwe omwana asobole okwenaza ne bwatandikira ku myaka 3 ng'asobola okwefuuta onojja bwekennenya kikyatakoze bulungi n'omuyambako okiwulidde. So bw'onabona ogamba nti oleese maid omukyala ng'olina abaana abalezi such things could easily happen. Okiwulidde. So kisinziira omuntu yennyini bw'oleese. Okay, to all of you watching us, Chef Ampadayidalaga manager we tayogereko tufunye opinion y'omwami nekati eno tobi jetuseeko mukyala yali safari manager onansonyi waba netongo batonjako mulimu naye manager ngenda kunoonya gwotuwa opinion yo manager twegatteko kwano katini. We need to know manager's opinion. Manager, Spice Island eri Bulenga. I'm assuming you probably stay in a nedda wavugawo ngambe wa oberanga mukono Jinja. Thank you Farida nakolanga nawe manager obeera Jinja. Spice Island eri Kampala naye ina branch e Jinja atandikira oli kuya Jinja ne bakuleeta eyene e Bulenga. So time has reached, you can't probably keep home, you have to shift or maybe work or Jinja once in a while to check on your kids, to monitor the home, but probably you're not around. Do you think it's fine for you to employ a maid to come and help? And if yes, which maid would you employ? Accept me still to share my microphone with the manager. So no bagamba nammo okwa wetulinga no batunulia no bagamba abalabi baffe abalungi abalabi baffe abalungi kasubire mu enjoying eno show tuli wano ku Spice Island e Bulenga amanya nze Tendo Vivian. Omukyalo nambuziza ekibuuzo but I think kunze I wouldn't mind any kind of maid I would bring home. Kubanga waba walina okubawo trust between you and your partner. Kati nze ndowooza yenna gw'oleese tekiyinza nnyo kumataringa just kyendowooza nti bw'oba omuleese tomufuula kuba nti kalogoyi ali tolina mufuula kuba nti kalogoyi. You can share the chores at home nogamba nti wabanga n'omukozi akola kino gwe nosalawo nogamba okay me kambe nga nkola kinene ekirala bw'oba ogamba omukozi owange bw'ajja ajja kubanga afumba mmere emisana so maybe when I come back from work bwe n'ofumba ki ekyeggulo yeah so nogamba maybe emisana asiiba n'abaana bw'okomawo nogamba okay wema nkomyewo emirimu egikwatagana gyonna ku baana let me take over. So I think tekirina kuba nti everything that's happening like at home byonna byonna yalina okuba nga ali responsible. Okay manager ku kibuuzo kyenyi kyeŋŋambye okola safari would you employ a maid and if yes which gender would you employ? I'll still repeat myself. I wouldn't mind which one if I trust my person. Ebintu bino ebya trust on yatugambye kusembereza omuzigo omuliro gwe tokidde kati era still bw'ogamba nti ole kintu waba akikolera akikola neogamba nti siriiwo nti kati kandeete omusajja yaba akola. What if you have daughters at home? Nobaleetamu omuvubuka gwotamanyi tomanyi maybe omumanyi yes but always abantu bakola ebikyamu ne bakola ki ne babulawo so maybe jagamba okasiriwo waka kandeetewo maid omulenzi abakola emirimu well otuddeko side ya mwami oyo yokka weeraliikirira ayinza okukwana ng'olese muwala
but tewotunuulidde abaana bo. Maybe you have daughters and I'm not saying they do it, but maybe you never know what might happen. So I think it doesn't matter. Nze kyendowooza bw'oleeta omuntu gw'olesa mukwase Katonda ne partner wo bukole ki omukwase Katonda. You can decide nti ndeesa omulenzi, it's entirely up to you. One ndeesa omuwala, it's still entirely up to you, but olina biteekamu Katonda, because either way anything still can happen. Chef yagenze natugamba mbu kiyinza sinzira ni gw'olese wakaso gwe ng'oleeta obitunuulira ebyo ng'oleeta kuyambako akanti munaye onanyirira nnyo tajja kukola ono oba onaacha ekimu era kabaavu tekabula tusaaleeta omuntu nga nawe omanyi akusinga bingi n'omuleeta era wakati nekyobwero kiyinza obutaba kikulu but oyinza oleeta omuntu nga otandika okuweeyinga kale ng'akusinga 10 ku kinnakyo but of course mubamba ebintu byotunira n'oweeyinga nogamba kusinzira ku kino nojja mumutwala naye olesa omuntu tolina kabina olesa omuntu akusinga bambamu yonna ekoma eri olesa omuntu agirira kusinga but I don't think bubattering abaana bano bwe batuuka ewaka n'alya ku mmere kale embeera balukuwa nakera ku mugaati guliko bulubandi n'ekikopo ky'otuta kale ne yeewummuzaamu okusinziira bw'aba ayagadde n'anyirirako okusinga bw'oba owulira toli comfortable naye the place is yours, you're the boss, you can still change the person. Kuzinga babula manager wanava nakugamba je gwagoba abakozi buli kaseera yoba obuzibu aba busanze nga omukozi ayamba gwe. Thank you so much manager, thank you so much, but before you go, just right before you go, twasomako a story, me and the snap talkers. Anyway, we read a story. Omwami agamba mukyala we adde ewaka nagenda mu kisenge kye nadda ku simu while the maid akola guno na guli. So the man was saying he's afraid but he's falling for the maid, and me in my opinion nali ngamba ine yekwasa agala cheatinga, and then she was saying what was your opinion, please give it yourself. Sagala kuteeka lugambo mukamwa. But what she was saying nti nenga lwaki mbera nakuwasanga gobera ku simu nize mu kisenge nzije nkusange, you get it. So gwengo omukyala gwe, what's your opinion about such a story? I would maybe side with her kuba yaita supporting okubanga omukazi atudde butusikyo. So I think if you're a married woman omwami wona akomawe waka toina gamba since nino omukozi kantuule, they will do everything. Nzirayo ku kiri nti omukozi onayinza okuba omuleka the whole day n'akola emirimu gyonna ne wano eggulo oba let's say you were staying home lady omwami wo akomyewo woba olaba nti omwami akomyewo kikakatako okusituka wooli ne weeteekamu mu mirimu gino n'okola ki nalaba nti omuntu kale gwenina ali involved wanewaka ali busy omuletedde akacaayi oba akatunda notaleka maid aleta akatunda byebyo naleta akatunda tomanyi kyakoze ki kyataddemu kadogola aba attention y'omwami enseeri era naye alaba omuntu amufaako yooli akitegeera. So I think I would side with her. Nze sikiwagira ekyokuba nti n'omukyala atula all the time nobeera ku simu onyiga onoda ku screen oli awo oyogera n'abaani ng'omwami akomye. Thank you so much manager for the opinion. Bane tongoba mukwano ne twetaaga okufuna both sides. Thank you so much my dear. Okay, so yes, to our viewers, lero tukoze kasavu kanyama, but time is not our friend. The comments are quite many, and violence and so chino. But I love how interactive the entire session is, and I think we have stated the stand of a maid. Njagala, before today we dive into the comments, the most standing part, I mean, because all of us here, we are young. At some point, I believe we grew up with maids at some point. So, because, I mean, here is the thing. When your child is growing up, they need help from a mother, because the way I respect my mother is not the same way I will respect a maid. Maid is sigenda, and believe me, you're not going to do anything. Or you beat me up, but regardless, I want. And rather than if my mom told me do this, I won't even say I want. You can here are two things involved in it.
wenziramu maid ogwo muze gwendi okufuna nze nga nze nti nziramu abantu abakulu waliwo abalinga bakula nga toddangamu bantu bakulu abakitwala on so gwe nga gwe we are growing up tulifuka muli bawala bavubuse azuka nakola byakola nga muli mbuliri yes so njagala mumpe your honest opinion in general what you think a maid stand should be like besides mbu mama mulekedde akole wano kingiddemu n'abaana bonna fena so I need to know your opinion tudeleyo kantandike ne Omumbejja w'Ebunyoro nze kisookera ddala mu byonna bwe baleese okukolewako olina okusooka n'okikkiriza muli mu mutima nti yadde bano abantu bambiiriita bansuusuuta nnyo bangamba ngu I'm part of the family you can never and you will never be part of that family you will never be a family member kati okikuzzaayo muli mu mutima gwo n'okikkiriza nti wano najja kukola ndi ku kipakasi oli ku kyeyo ekintu ekyenjawulo nti obeera mu nsi yo toyawukana ne bakadaama abagenda e Saudi Arabia oba ozze kuba kyeyo ononye ensimbi tozze kukola Luganda tebakukola mu wano ononyeewo nsimbi kati kola emirimu gyo nze gwe nja kugamba nnyo anti wo batala nnyo bayita ba mami anti mubuuze maama emirimu gyange wano gyegiriwa agikubuulire naawe omukyala w'omumaka olina okuba nga omanye emirimu gyo ng'omukyala mumaka sajira toshiftinga rozi zo noziwa omwana ono because kati omukuza because rose zitukuza teri kintu kyakikuza muntu ajja kuba wa myaka mito nnyo naye nga endowooza yina engeri gyakolamu ebintu byeri waggulu nnyo lwakuba wamuwa rose zitali zize like manya position y'omumaka omanye nti maid tajja kukola kino takola kiri abaana bange tebagenda ku ssomero nga sibalabye oba tebazukuka nga sibalabye so tebeebaka nga sibalabye gwe omanye omukyala position y'omumaka eriwa such that kijja kuyambako okuwa omwana ono gwolesa okuyambako emirimu mujja sobola okugisharinga bulungi nnyo naye gwe buli lwofuna omukozi nodda wali ne weefuula boosi mukyala boosi kati oba ofuuse mukyala boosi ate abakyala twagala ebitiibwa simanyi byakyatugira n'ebitiibwa n'otuula wali omwana ne yeetala okuva ku makya naye ngaomulaba tawuumudde kangeze nga ku ssande omwana akedde n'afulumya engoye naalina okuteekako breakfast munywe nga otudde mukyala mwoli musaawa 2 ez'okumakya muba mumwagala breakfast ateekako emmere naye ng'alina engoye wabweru zez'okwoza ati n'enkuba etonye nga tezikaze olaba oluyombo so neweerabira nti gwe omukyala omwana ono bw'aba akola muyambeko akedde kwoza fumba breakfast what is your role in your home waba tusaana kufumbira famire yo so nze ngamba nti okujjako ng'abakyala turealizinze positions zaffe mu maka abaana bano bajja kusigala nga bakyali olovu because bajja kukola emirimu egitali gyabwe lwakuba nti gwe omukyala toyagala kukola naye si abakyala balina okuvaayo ne beemanya nti kino ne kino ne kino omwana ono gwendese mu maka niyadde njagala nnyo okuwummula talina kubinkolera abaana bano naabamu babi abaana bano betuleetera okutukolera mu maka abamu si balungi nnyo n'akamu omwana ajja kusanga omusajja nga yamwegombagomba dde amwetege abantu balogo those who don't believe nti eddogo gyeriri mwenze mbasaasi omwana ajja kubbirawo omusajja muwakabba mutima bamuwakabba mutima mu juice ne bamubba akola kaki akola ki maama akateeka mu juice oba enyintu ya gundi anyway let's have princesses tusaba ku your idea princess of Buganda nze njagala okujjukiza abakyala bonna nga maid tanajja twasookawo kiwulire maid nga tandika kuba omukyala like gwatandika relationship bagitandikira kuggulu teyatandika nga maid akola ki wali so okufuna maid akuba omuyambi w'ewaka ebanga kuwegulako ku mirimu egimu because abakyala ennaku zino bakola akeera ku makya n'agenda n'akola ku ssaawa 2 n'akomawo baku 2 ez'ekiro agenda okudda ng'akooye naye ng'ate awakawo weetaaga okunyirira okulabika obulungi weetaaga okuba nti waliwo ebyafumbiddwa andolaato kirabe so abakyala nze kyembagamba kuteerabira buvunaanyizibwa bwabwe gwe bw'onookera ku makya n'olatta omwana attunga yakeera ne yeetalira omwami bw'akomawo yamugyako ekkooti engasookerwako ey'okugulu mbwanti kakati simanye eddadi akomyewo mbayita mami n'eddadi ati mukwita
anta mami ne daddy ajja kujja mujjeko kooti ebitandikibwako ajjako nga gwe omukyala we wako oli wali otudde olannami osaza abamu alannama abalala n'asala ku simu omwami abakazi atula ku simu wali n'alannama kakati maid n'ajja n'atikula akaveera yamanyi bye baleese okiwulidde mwami ayinza okuba aleetedde mukyala eka surprise naye maid yakatikudde okiraba abakyala anti era okalaba tikafuuka kake newakalaba si kake ajjako atikulako eyanze nze nkubuulira ngaomusajja nga nedda si kako kamami kati nze nga nzamugamba mpaana ebintu byange byebyo maid byagenda okutandika okweronda ku mwami wo mbwe ye kooti temakinga nampale gy'oyamba nno gwenga mu kisenge gwagironze anti maid bamuwadde obuvunanyizibwa obwokutegeka engoye z'omwami ezawuka emirimu egyo gyali badde gikolebwa mukyala wa waka naye bw'ogiwa maid agikuyambeko omwami atandika okwebuuza naye ono nawasa bwaki nawasa mukazi oba nawasa muntu mulala wabeerawo maid ng'amanyi bbaawo n'okukusinga amumanyi talya butto mungi nati yabadde ng'afumba ebyo ekituufu lw'ofumbye ebyo dadi tagenda kubirya obiwa n'omwami ku mmeeza n'akugamba ebyaleero nga tebiwoomye lwatuofumbye ng'ebyo gye wafumbye well, high fives katsa butandise wekomye I want to dive into the comments saying adelo bajukiza mwena Netflix Spice Island located in Bulenga ku Prime Shopping Center gwene yanjagadde okujja okunyumyamu nafe even after the show we are going to chill around tugezeko pizza zabwe tugezeko ebyokulya abwe nayo nebyenjawulo so yeah today is Saturday pizza bonanza you buy one and take two so you can come through and you know enjoy with us. But let's dive into. By the way, you can even order here. They deliver at a cost. to take me, they deliver at a cost. Chef here, but let's dive into the comments. I think Princess, each one of you will be reading out their comments. Well, yeah, I feel like there are so many, and I'm going to try. Wood Williams, Kulaba, Kenya Brenda, everybody Kulaba. Okay. Agambye naye nga lwaki okozesa omukozi anaakanga abaana sina kindi nga bw'atunda mu mata ne gafa tetugambye nti okunywa omuntu alabika obubi si bwe tugambye n'alabika obubi taakole kati ki ekimulabisa obubi nga n'akanga abaana ffenna tubeera mu kifaananyi kya Katonda we are beautiful and wonderfully made in God's image. Okay, Princess, your comment. Nkanzizeeko era ey'omukulu oyo nomani agamba lwakuba ne bamaidi bw'obawa beetu bakusobera ne bakisussa nze olumu nawulira maidi ng'ayomba ne mukyala wange simanyi engato ya musooso dadi talina kugyambala ku Saturday kyokka nga mukyala wange yali ayagala nyambala ejjentosho on Saturday naye kwolwo maidi yali mutuufu sikaaki kati awo we bakutwalirako omusajja nanti maidi aba alaba bukyanga jje wano dadi abadde tayambala ngatto eno ku Saturday bakoyagala oyayambala ejjento nga lunaku lwaki freestyle kwambala goyagala abakyala bawa bamaid engoye simanyangeze omwana azogeddeko wano simanye ezaki Williams agambye ayagala kabba mutima nange galagere ako ngenda mulagirira omuntu ayinza okukamuwa mwami mukose ayongeddeko n'agamba I need akamaidi nga kamalayo ewaka tegera muleetera ono ali awo atasalawo omuno lwakwannaggwe so Williams obale nnyo okulaba people's power agamba your minds manifest the reality in human life so what happens in human life are all projection of their thoughts so the minute you think the maid will fall in love with your husband or not trusting your husband or wife that is what happens naye mbutuufu waliwo ebintu ebimu byolabye ddala nga bisobokera ddala because waliwo omwana alabika obulungi nga gwe omukyala we bakatolabikanga sina nsonga mwana ko lwaki bakuleetewa naye omukulu ngambye amuleeta n'anyirira omala okunyirira nga nkusayo ewamwe ndeete omulala omusingo osanga mukazi kweronda ku maidi kumba amusinga okunyirira mwami muyira agamba naye lwaki omukozi akukuliza abaana newankubadde maama mukola nnyo ssente yammwe ey'ekikazi naye mudde ewaka
z'abaana okimanyi nti wabeerawo omukazi ng'aveewaka buli lunaku naye ng'abaana babalaba wiikendi abaleka bazuukuka ogenda ku ssomero ng'akyebase ne akomawo beebase abaana balaba ku wiikendi bafuuka balinga outi ate nga ne holiday yennyini abaweereza wa jjajja kubagende bawumulire banakola ki banabeera ddine banafuna ddi kafiiriko okubeera ne maama nabukanya Brenda agamba naye ekiba kikufunyisa omukozi nga tolina baana ofaaki n'ensi mirimu nabukanya nze nkubuulira emirimu gitune ku muyambi nogamba naye nafaaki banaesajja mu bufumbo okubonaabona kanfuna nyambako naye nze ngamba bw'oba tonnafuna baana funa ono ajja bwaddayo ate nze ndaba n'abaana ne babeerawo it's better to have a maid ajja n'akola newabanga ajja everyday keera nnyo kujja kutegeka baana kugenda ku ssomero naye ng'olwo nga tetunnafuna mu baana wano kale olina mwana omu funa ono ajja n'akola emirimu gye olweggulo saawa emu n'abaviira nemusigala sipesi yammwe abakyala abamu ayagala kale n'afunamu akadde ak'okweyagalako naye agamba emirimu gy'oku ofiisi gimumenya gibeera bize gyobiki n'agamba kandeete meiryo nananyambako okuzukusa abaana bikoze amasomero kati agamu abaana bazukuka ssaawa 10 naye kati oli agamba abaana enakomyewo nkooyo ate nkera nzukusa abaana n'agamba wa kandeete meiryo kati era kyobalaba abamu ssaawa ezo bwe zituuka gyobeera yeebase abaana n'abalaba budde kati abalaba bagenda okudda kye nga naye tannakola tanadda bagenda okwebaka maama naye tannakola kitannayingirawo so ebintu bwe bityo omwami muyirazeemu n'agamba kituufu obeera okendeza ku unemployment naye mubeera mukola child labor ne exploitation of labor nga mukozesa obwana obuto anti abakulu mubatya nti bajja kubba abasajja bammwe nga muli ku tiktok anaye twagirwa tiktok 24/7 abantu balikukola mu video ku tiktok lwafumbyeko ennyama lwagamba prepare with me lunch n'agikuba ebifaananyi people's power Gambia. Your maids manifest the reality in human life. So what happens in human life are all projections of their thoughts. So the minute you think, maid will fall in love with your or not trusting your husband or wife. That is what will happen. One agamanti ba maid gwe wakirobozaako nti ono maid ajja kunzibira omwami abadde agamba mukyala spiritual kirobozaako ye n'akiteeka mu nkola omuntu bw'aba tagenda kwefuga aba tajja kwefuga ate mulimu ba maid oba abamu bajja n'ebigendererwa omwana yeetalira ku bbaabo buli dakiika yamwetalira anti obeera omutumi anze ewange obeera omutumi ojjayo okolayo oba gwejjo wani oyambala shariya kati nze simanyi oyambalira obugoye bwobukomeeri oba gwagiri oba kale kakwagalire ku katete yaganene oli mutulugunya nnyo naye ng'ogambe oli mutulugunya nnyo bwe ntandise okulaba omwana ayinza okwesala akati abaana baawe ennaku zino bakola omubiri fe bino bye tukeera n'ogera n'otula mu ofiisi lunaku lulamba omwana aba yeetazetaze exercise gy'akoze mu maka awo ng'akirininga emushepinze bulungi nnyo ateekako akagoye ne kamutuulako kalinze mutwazi ogenda kwambala kishariya ate zino shariya ezitakwata omwana ono ajja n'alaba omwami kale ng'alinga ye musajja we yali obwebirooto bwe yali yeegombye oba gwe yali yeetaaze omwana omunaidrimu ng'amusanze awo n'amufiitinga mu kifaananyi bulungi nnyo bwati n'agamba ono man of my dream n'atandika okukola buli kimu ng'amwebugira gwe byotakola olinga ye byakola musaavinga aleeterako obusoosi busatu gwoleeta kamu omusajja omwana afukamidde awo wennyini omusajja ayemu ensonga wano kiberu n'agamba obunafu bw'omusajja keya abasajja baagala okubafaako I was telling someone men are like babies. I was telling you in family. Ngenda mnenya muto kituufu oba si kituufu kituufu nnyo omusajja keya kasita omusuusuuta n'oyiga bwebagamba yiga bwe bakwata omusajja bw'oba wajja kufumba kasita oyiga
mwetaalinga okususuta omwami mwetalire alina abasajja omusajja tanyuma abasajja bali selfish tebaagala kulaba nga otudde awo ye atudde mu ntebe naawe otudde yekiba kimulumiriza mutima kale genda mugambe I'm busy babe I'm finishing something abasajja biba bitono nnyo omusajja ayinza okulaba omwana nga buli wamuweereza amufukamirira ate abo abeebyeko zabuuza sifayo oba omuntu bafukamirira batafukamira be basinga okwagala okubafukamira omukubira amavi wansi nga bwawoza kutufukamira tufukamira nze nkubuulira osobola ngateekawo wansi nga togenda kunuuka tuwulidde ate baleme okubakookonya buno amusinyako obusinya si birungi. Okay, here is the thing. I was watching something sometime, they were talking about marriage, and here is what stood out for me. A pastor was preaching Gambambo. A wife is supposed to submit to rather to her husband. And she said to be specific, a wife, Nagamba, Nemo Bible in Tegambambo, women should submit to men. But it says a wife should submit to the husband. So mukwano, fokubere no gatuli single, sifa bali abasembayo. Fetwaga tunatuka ku submit, nga so twekumire eno. If you take the initiative, naye yayogera husband. Thank you. They did tell us submit to boyfriends. Thank you. Farida, submission. No, not as a boyfriend. Not as a boyfriend. I'm not even supposed to submit to my dad. I'm supposed to submit only and only to my husband. That's what the Bible says. That's what the Bible says. You respect your father, but do not submit to your dad. For my husband, it is submission. Okay. Like in a pool, it is a new man. Okay, here with me. Ndoza mukitegedde kola emirimu gya husband adole boyfriend ofune submission, but together the snap talk family nga we tukoze olunaku olwairo. We want to take this opportunity to wish our lovely son, since mami yamwishinze naffe tujja mutwana nti mutabani waffe, happy birthday Alonzo. Mami says happy birthday. Mami Sharifa wishes a happy birthday. So Alonzo na Jolly, Mami says happy birthday to Mimbirem. Happy birthday to you. Happy birthday Alonzo. Happy birthday dear Alonzo. Happy birthday Alonzo. Mami Sharifa says happy birthday son. Akwagala nnyo. Simanyi njaweza naye mami akwagala nnyo munnaye Alonzo. So naffe tukwagala nnyo twesigase ku mami. Tufunye ba anti abapya. Butereevu. Tujja kuwa Alonzo nga tukumisinze, tujja kuwa ebirabo naye mu kaseera kano konna kenyini. Time is not our friend and I would like to take this opportunity. Anyway, to our submitters, let's choose just one comment. Fena tusome ezo tulabike nga tuba mu kifo kino. Thank you so much for watching, Innocent. Njamaliza ne comment ya Nabukenya Brenda. Agamba naye ne ba maid mweddeko mulekerawo okujja n'ebyawongo mu maka g'abannamu. Namulaba wamusanga namulaba mu movie. Mbadde manyi wano mungali n'ebyekikala bamubuuza kimanya bajjajjabo nagaye bajjajja bange nga yina embugo ntambula ne bajjajja bange lubaale zituula ku gwo ŋŋamba nga lubaale kale nga jjajja wange atuula ku nze bansumukira olubugo kati natambula nabo nze abo tebalekeka abajjajja ababeera last comment tuve wano kwaffe twemayo snaptop tetera maliriza sijja kuleeta comment naye nze ngenda kubanga akola ki ngenda kubanga mpisaawo okubaka bane bamei bwe babanga bakuleese wakamanya obuvunaanyizibwa bwe wawo otandika nawawo ekikukola mu kisenge ky'omukyala nga simanyanga ate ali mu kiyungu gwali mukwesolosa mbu nga bwogenda mu kisenge kya madamu onoonyayo ki kulongoosa ate nga sinakutuma nakugambyeko kirongoosa obwedda ennaku endala nkirongoosa
Wenawe ekyo kirongoosa kale togendayo. Okay, thank you so much. Maid, mumanyeko mulina okukoma. Manya wotandikira nawe okukoma. Tobuuka boundaries. Ate toyagala nnyo kwefiitinga mu family bali si ba kikaacho. Oli wangabi oli eno wajja kukola mu bammamba. Naye yakyokosanga ngabi. Lwaki tetwesonyiwa? Anyway, thank you so much, Lilian. Just to elaborate a little bit on Lilian said. I remember twagambye mbw abakyala lwaki okkiriza maid n'agenda mu kisenge kyo biki omanyi leero waliwo maid nga ejookoba omugaana ogendayo gyakumugamba kiki ekiri eyo gyakuma okwagala ogendayo. So here is the thing, maids also ask, let's be disciplined. Manyi muli abaliko abamu ku your maids or you have a friend who is a maid, leka tuyiga okuwa bakama baffe ebitiibwa. Awo wenyini ojja osobola n'okuwa nti ono munnaye bba wa mukama wange so akola kintu na kino we bati naye because he is my boss or he is a husband to my boss. Mukama yennyini ajja kuwa emikisa. N'amuwandiza n'amuwa akafumito. Tufuna ba maid nobeera nga yafuna rival. Rubbing our shoulders 24/7. It is not right. Ne Mukama yennyini takuwa mikisa. But muwadde balabi balungi nnyo okuba gye twatandikidde. Mwamaze eddosiibula. Mu second emu kale siibula kubanga Farida ayinza okwekwana atadda ku show next week ne mumanja wano tina less than a minute siibula Farida. Bamaidi bannaye nze njagala okubategeeza nti mumaka ago mba mugenze kukola muve ku kwemakula ku bintu ebitabakwatako mubiviireko ddala ate n'okukubiriza abazadde bw'oba olina obusobozi gula kamera ogiteeke ewakaawo omwana we ow'emyaka 3 oba 2 tagenda reportinga maid kyamukola. So oyinza osanga nti omwana we alina trauma gyagenda okuva nayo mu buto olw'okutulugunyizibwa kwa maid gw'oli naye ewaka naye ng'obadde tobiraba kubanga wakati wali aloopa. Osanga akaana kali resentful boddayo wakati kagala kuddayo wa maid kwe tegeebuuza omwana omuntu gw'asiiba naye buli lunaku lwaki abatamwagala nga nkomyewo. So bwe kiba kisoboka mugule cameras mu siteeke yakawe muba temusoote mulina busobozi mukole random visit. Maid waawo bugwi yakumanyirako mawoko 2 leero ko mawoko 6 olabe bo mwana wo baisawa 6 aba alidde mmere ngawo za kimugamba kijja kuyamba nnyo. Thank you very much Farida, thank you very much Lilian, thank you so much chef, thank you so much manager for your opinions on as mwatuwadde era nga nze manyi fena abalabye you have picked a leaf and ne comments zamwe bana Brenda Brooke mwana aba comments I can't mention all the names but thank you so much, we appreciate each one of you. Agula data not kawo ngama nze esawe bati ne bati ngenda kuba nteze snaptok ombalabe tusiima nnyo tusiima abongera leka Mukama abongera omukisa. See you guys next Saturday on a different venue. We don't know yet which venue. We could be in our studios or anywhere. You can invite us anywhere and we shall be reaching you. Love you guys. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take 2. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk.